Saba wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala assebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ankoze obutatwala budde kuba butugenzeeko nga bulijjo omwanjuzi wa program Omar Bilali Ali Said ibn Zaidi Ashinqiti. Twateredde dda nga ndine Sheikh Abbas, Director wa Mukono Islamic Institute, bwe tugenda okubeera nga tutambuza programu yaffe nga bulijjo ebibuuzo buli lwakubiri wano ku muzikiti gwa Kalaji Masjid Ismail. Insha Allah nga sinnaba obanga titunaba kwenda mu kibuuzo kisooka biidhinillah, Sheikh agenda sooka abatolere ku salamu ate tulyoke tugende maaso ne programu yaffe biidhini subhana wa ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah, tumutendereza atusobosezza okubeera nga tutuuka mu nnaku zino ze tulimu eza Shawwal. Tumusaba Allah okusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mbakulisaayo mu Ramadan gye tubadde, nkiwa nti mulundi gwaffe ogusoose okumiitinga oluvannyuma lw'okumalako Ramadan, era nembebaza okubeera nti muli bajjumbize ku nsonga z'eddiini. Nsaba Allah abakuumire ku nsonga eyo. Ensonga ey'okubiri, era nembakulisaayo mu kusaala essala yaffe ya Eidu al-Fitr al-Mubarak, kutira abasiraamu okusiiba ennaku omukaaga ez'omwezi guno gwa Ramadan, ez'omwezi guno gwa Shawwal. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal, yenna asiiba Ramadan n'agoberezaako ennaku mukaaga mu mwezi gwa Shawwal, yagamba nti kaana kasiyami ad-dahr, abalibwako kusiiba mwaka mulamba. So tusaba Allah tuwandikemu abo basiibye omwaka. Barakallahu fikum wa fika barakallah. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa obusobozi tubeere nga tusiiba, ate bye tuba tusiibye tumusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga abikkiriza. Sheikh nga bw'otugambye tusiibe sittati, Abdul Hakimu ne Hajjat Habiba babuuza bagamba nti bwemba nalya mu kisiibo nga nina ennaku ze nalyamu, bwe kiba kiwedde nsooka kusiiba sittati oba nsooke ndiwe ze nalyamu? aqulu wa billahi tawfiq. Ebigambo by'abawalimu tusoosa kisittati koye yalya mu Ramadani oba tusoosa kuliwa Ramadan biwerako, naye nga kawulo eziri maarufu ziri bbiri, era nga tugenda kujjamu ekisingako kye tulaba nga kyekisemberedde okubeera ekituufu oluvannyuma lw'okubannyonnyola. Kawulo esooka egamba nti olw'okubanga Ramadani eyina daira, amini olw'okubanga Shawwali eyina hudud, eyina zamanu muhaddad, obudde nga bukomeke, egamba nti ekyali badde ekituufu kusookera kuki ku kusiiba sitta min Shawwal,
olw'ensonga nti obudde bwayo bukomeke. olw'obutafiirwa mpeera za Shawwal, abamu kuba walimu ne balaba ekyo nga Sheikh Ibn Uthaymeen ne banne, saba Allah tabaraka wa taala abasiime bonna. Qawulu ey'okubiri egamba nti ekyali badde ekituufu kwe kubeera nga tusooka kuliwa era nabo beesembesa obujulizi bwe balaga baga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yagamba, man saama ramadana, oyo yenna abasiibye Ramadan, thumma atba'ahu sitta min Shawwal, oluvannyuma n'agoberezaako ennaku 6 mu mwezi guno ogwa Shawwal, amakulu baada siyami Ramadan. Omuntu bw'amala okusiiba Ramadan olwo n'alyoka asiiba ki? Atannaba kusiiba Ramadan bagamba nti la yusannu lahu, tekyali badde mu sunna ate kusiiba ki? Kusiiba Shawwal. Eyo nebeera qawul yakubiri. Era bayongerako obujulizi obugamba nti siyamu Ramadan, okusiiba kwa Ramadan bagamba nti fardu kwa tteeka, ate siyamu sitta min Shawwal oba sitti min Shawwal, okusiiba ennaku 6 mu mwezi gwa Ramadan, mina sunan, kiri mu bya nawafil, ebyobwannakyewa. nga man sama, oli bw'aba asiibye, yujar wa yujiza, aweebwa empeera Allah n'amusasula. waman tarakaha, alese okusiiba okwo, fahuwa la yatham, tafuna zambi lyonna mu maaso ga Allah, wabula afiirwa bufiirwa mpeera. Era ne bongera obujulizi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atulaga nti omuntu alese ebbanja lya Ramadan bw'aba afudde lisigala limubangibwa, ate alese ebbanja lya sitta min Shawwal nga Allah amujjuludde, fahaza laysa lahu dayn, talina bbanja lyonna mu maaso ga Allah. Yensonga lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba, man mata wa alayhi siyamu saama anhu waliyuhu, yenna omuntu afa ng'alese okusiiba ng'okwa Ramadani okwo, ebbanja eryo limubangibwa era kikakata ku basikaabe abasigaddewo bamusiibire ebbanja eryo. Kitegeeza kikiraga obukulu bw'okuliwa Ramadan, tikikulu nnyo okusinga ki? Sitta min Shawwal. Era nga qawulu nange gyendaba nga ekyasinza okubeera entuufu ti omuntu eyalya mu Ramadani yenna teyeetalanta kusiiba sitta min Shawwal, okuggyako ng'amaze okuliwa ebbanja lya Ramadan ne webeera nga nnaku 30. Lwaki? lino ebbanja Allah ayinza okugera n'akujjulula nga tolina na bagenda kuliwa. fadainullahi ahaqqu an yuqda, ebbanja lya Allah lyetaagisa okubeera nga likola ki? Litandikibwako okuliwa. Wallahu ta'ala alam, batandikire kukuliwa kubanga kokwetteeka gye bakola ki? Gye bali. Wal ilmu inda Allah. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekyokubiri, Salma Sulaiman abuuza nti Sheikh, nzikirizibwa, agamba nti nzikirizibwa okusiiba olwokutaano ng'enkya sigenda kusiiba ku lw'omukaaga. Nzikirizibwa okusiiba awo asiiba okusiiba kw'omutango. Mathalan, omusajja yalayidde nti sigenda kukola kino n'amala n'akikola, asiiba ennaku 3. bw'aba asazeewo okusiiba lwakutaano oba kusiiba lwamukaaga, asiibe olw'ebigambo ebyajja mu hadithi y'omubaka Muhammad nga la ghubarun alayhi, teina nfuufu yonna. hadithi ntuufu yagamba alayhi salatu wassalam, la tasuumu yawma as-sabt, olitagezangako okusiiba olw'omukaaga, illa fi mafturida alaykum, okujjako mu nnaku ezaki? Eza etteeka. Yagamba okujjako ennaku ez'etteeka, ategeezaamu ez'etteeka ezo zetuzze tukoonako. Olunaku olusookera ddala lwe lunaku oba ennaku ez'etteeka ezisooka ye muntu asiiba Ramadan oba aliwa Ramadan. Ennaku ez'etteeka olya ayina omutango, ennaku ez'etteeka olya asiiba nadhiri nga yeeyama okusiibayo ennaku. Allah tabaraka wa taala singa nkolerayo kino nange ngenda kusiibayo ennaku 10, Allah n'akikkolera ziba zifuuse gya tteeka gy'okola ki?
kyoli. So ezo ennaku olw'omukaaga welikusangawo n'olwokutaano kolaki siiba. Amma we ziba nnaku zino eza sunna sita arafa ani ennaku kasa zibeera za sunna, hadithi erikkiriya nnyo ku nsonga eyo. Bangi mubawalimu abaalaba nti hadithi eyo eri mutarib naye mbwekoonagana ne ahadithi endala, aba ne balowooza nti ekyo kisobola n'okugifuula dhaifu, ne tewaliiwo bujulizi bwonna busobola kukakkanya okusinziira ku neetegereza y'abakugu mu fanni eyo ya hadithi, nga balabira ddala nti hadithi teriiko kamogo konna okujjako omuntu alaba akamogo alina okuvaayo akannyonnyole nti dhufuhu erimu, kuba ebifuula hadithi ennafu tubimanyi bulungi nnyo, naye tewaliwo tadaarub fi hadha alhadith okusinziira ku nkebeera ya ahadithi endala ze bagamba nti zikoonagana nazo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako Anwar abuuza nti Sheikh, kigambibwa nti Al-Fatiha yesuula esinga okuzitowa mu Qur'ani. Sheikh, nzikirizibwa okugisoma ne wali we tugattirako essuula endala era nenziramu nensoma Al-Fatiha nendyoka ngenda ku mabibi? Suratul Fatiha nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam giyatandisanga okusoma. Kati abuuza nti singa tugisomanga essuula ey'okubiri olw'obukulu bwayo nfuna omusango oba kirimu obuzibu? Yes, mulimu obuzibu. Lwaki? Nti nabbi Muhammad teyakikola. Wa khayra alhadi huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bw'osoma Al-Fatiha ekiri mu sunna kwongerako ssuula ndala etali Al-Fatiha, ekyo kyekyalabwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu akola. Bwe nkikola essola yange efala, essola tekola ki? Tefa, ebeera ntuufu nnyo, kuba Al-Fatiha mu birungi byayo nti yo ne bw'ogisoma yokka mu ssola, essola ebeera ntuufu. Naye okubeera ng'ogisoma ate n'ogiddiŋŋana mu kifo ky'essuula endala nabbi gye yasomerawo, kiba kitegeeza nti eyo sunna ogivuddeko. So khayra alhadi huda Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bannange obulungamu obulungi buli muntu bw'ateekeddwa okwekwatako bwe bulungamu bwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. Barakallahu fiika. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atulaga ekituufu. Ekibuuzo ekiddako Mr. Kiguli abuuza singa taatawo yafa ng'asoma edduwa alamulwa atya? Okusoma edduwa twakinyonnyola wano emabega ntugamba nti asluhu thabitu fi lkitaabi wassunna. Okusoma edduwa ensibuko yaakwo nywevu mu Qur'ani ne mu sunna, wabula furuuha amatabi naddala abantu ge bayitamu naddala kaifiya engeri gyekolebwamu wano mu ggwanga we tulimu. Enkola eyo twagamba nti si nkola ya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, wala fi'lu sahaba, si nkola y'abasahaba, wala fi'lu salaf, era si kikolwa ky'abatusookawo abalongoofu ba aimma al arba, bonna bari'u min dhalik. Abeere Shafi'i, abeere Ahmad, abeere Abu Hanifa, abeere Imam Malik, bonna teri amanyi kikolwa ekyo ky'omuntu bwe yafanga nga yajtami'una lidu'aihi, bakuŋŋaananga ne bafumba emmere ne banyookeza obubaani ne babeera nga bamusabira edduwa mu kaifiya efaanana bwetyo. Amma okusabira abafu baffe, kino kiddamu nga kitegeeza abantu ebyokugamba abantu abasaba edduwa entuufu mbu tebasoma dduwa, eyo nawo min al istihza, kujeregerera abantu abasaba edduwa entuufu ale bebaga nti tebasoma dduwa, ate abasoma edduwa enkyambe balowooza nti basoma ki edduwa. Intabihu, abantu betaaga okwegendereza wabajja kutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala
nga bavunaana omusango ogwo. Ekituufu kiri nti edduwa nabbi waffe alayhi salatu wassalaamu gye yayigiriza mu sunna emanyikiddwa. Butya bwe tusaba edduwa entuufu. Edduwa entuufu gye tusaba nabbi yayigiriza nti omuntu ekyalibadde ekituufu abeereko waatudde oba waali abeere nga atendereza ku Allah nga bwe yagamba sahaba oli mu Tirmidhi ngati ahmudillah tendereza Allah nabga thumma salli alayya oluvannyuma nsaaliraako thumma sal tu'ta saba kyoyagala Allah ajja kuwa. Siwuliramu awo kutajammu nnansi kuŋŋaanya abantu oluvannyuma Allah ajja kuwa. Ebintu ebifaanana bwe bityo byetaaga abantu okwegendereza. Ensonga ey'okubiri nti ekibuuzo omuganda waffe kyabuuzizza agamba nti singa kitaawe yaffe agisoma Allah amulamula atya taata bw'abanga yategeera nti edduwa nkyamu nga yayigirizibwa tedduwa nkyamu ezo ze basaba mu nsaba eyo n'ategeera ensaba entuufu Allah tabaraka wa taala gye yayigiriza okusabamu ku lulimi lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam fahuwa athim abeera musobya era mu maaso ga Allah agenda kwanukula bingi. Kuba owekitiibwa nabbi Allah yagamba mu Qur'an naga nti wa yawma yajma'u Allahu rusul Allah agenda kuŋŋaanya ababaka nga ne nabbi Muhammad mwali fayaqulu madha ujibtum babuuzibwa ababaka nti mwayanukulwa mutya bano babanukula batya. Allah agamba mu suratu Nisa nagati fakaifa idha ji'ina min kulli ummatin bishahid kigenda kubeera kitya nga buli umma Allah agireeteddeko nabbi waayo nga yajulira kuyo. waji'ina bika ala haulai shahida nawe Muhammad tukuleete nga gwojulira ku bantu bano bye bakola. Ekyo kyeyakola tiiki kituufu ekyo yakola kituufu tiiki nga nabbi ajulira ku bikolwa byaffe. Yaga nti yawma idhi yawaddu allazina kafaru wa asawu rasul. Yagamba Allah tabaraka wa taala nti olunaku luli abakaafu bonna bagenda kwegomba na bonna bajeemera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga yabaga nti mukolanga kino bo ne bagaana mukolanga kino nga Allah amaze okulaba ku bye bagenda okufuna mu bibonerezo. law tusawwa bihim al-ard singa ettaka libamira wala yaktumuna Allah haditha kwe bagenda bajeregerera abantu abali ku nkola entuufu abasoma edduwa entuufu n'ebirala nga bagambye ate be batasoma dduwa nga bagenda bajerega abantu mu nkola efaanana bwetyo. la yaktumuna Allah haditha okujerega okwo mu kwekomeko teri kye mugenda kukweka Allah tabaraka wa taala mu ebyo byonna byonna bye mukola nga mwajeemera nabbi Muhammadi okubeera nga mukola eddiini ki entuufu. So tugamba nti wabanga yakikola nga amanyi fahuwa athim tumusabire Allah abeere nga amukola ki amusonyiwa. Bwabanga yakikola tagenderedde nga tayina bayan wanatuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala naye tahta mashiatillah ali wansi wa kusaasira kwani kwa Allah. fa in shaa ghafara lahu Allah bw'aliba ayagadde alikola ki alisonyiwa. wa in shaa adhabahu bw'aliba ayagadde Allah alikola ki owekitiibwa Allah ajja muboneza. tusaba Allah amusonyiwe. barakallahu fi. Sheikh no Kayongo Ahmed agamba nti edduwa ezisomebwa bashekhe bangi balambika nti si ntuufu tezava ku njigiriza y'owekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. naye ate bashekhe abazisoma balina ebitabo byebakozesa ng'ate biri mu Luwarabu nga biraga nti bashekhe betulina kati mu Uganda si be babiwandiika nga biraga nti byadda. Kati mbuuza shekhe baani abawandiika ebitabo ebyo era ababiwandiika bo tebaggyibwako bujulizi kubanga mulimu bye basoma emiryango ogusooka egyokubiri nti ebyo bye bawandiika baba babiwandiika be baani era tebaggyibwako bujulizi. aqulu billahi tawfiq. muganda waffe abuuza ku dduwa n'ebitabo ebikozesebwa
okusooka kwa byonna ebikola wano mu dduwa birala n'emiryango batera kugiteekawo kuwaana nabbi muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. katandikire ku bino ebisomebwa mu ntandikwa kuba ebyo bye tubaddemu ebbanga lyonna tubimanyi, teriyo byebasobola tulimba. bwebatandika bayinza ogatandikire ku alamu nashiraha Quran gye batandikirako ne basoma ssuula nga baga nti Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd paka batuka kul huwa Allahu ahad. oluusi bagisoma emirundi esatu ne falaki ne naasi nga baleeta takbiira ezo. bwe bamalaawo basoma bidayatu suratul baqara, etandiko ya suratul baqara alif lam mim paka batuuka ku kigambo ekiga nti ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum almuflihun. ebyo tubaddemu ebbanga lyonna tubimanyi, kyetwogera tukitegeera, tetwogera nti tukyogera mutamanya. tubibaddemu ebbanga lyonna tubikola ki, tubimanyi, era twagenda obivaako tubivaako ala ilm, tubivaako nakumanya, sina hawa. titwayagala okukola ki, okubivaako batuyine ebirungi byetunoonye walala, wabula kumala kwetegereza nti si nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bwe bamalirizaawo ne batandika okusoma aya egamba nti wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwa arrahmanu rrahim. oluusi bajje bayongerako. bwe bamalaawo ne basoma inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari paka bamalayo la ayatin liqaumi yaqilun. bwe bamalirizawo ne basoma ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. bamalaawo ne basoma aya ezisembayo ebbiri mu suratul baqara amana arrasulu. oluusi bagamba batandikira eno walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubidhu ma fi anfusikum yuhasibukum bihi llah paka batuukira ku amana arrasulu ne bamalayo aya ezo. bwe bamalirizawo ne baleeta okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim. bamalirizawo bayina batuuka ne baga nti nga basomye aya ziri ezisembayo mu suratul hashir ne bamaliriza ne bagamba nti fa'alamu annahu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. bakyogerera kumu. bamalirizawo ne basoma ayati ziri ezisembayo ezirimu okutendereza Allah eziri mu suratul hashir. aya ezo bwe bamaliriza ozisoma kiba kitegeeza bye basoma mu Qur'an ebiseera ebisinga obungi biba bikoze eki, biba biweddeko. kakati ekyo bakimala bagamba abamu nti tuwaane ku nabbi. ababakomaawo ne basandika okusoma amannya g'abafu nga basoma limu ku limu, basoma amannya ago. luusi abamu tebagatandikirako, batandikira ku waliwo edduwa esembayo ku Qur'an sadakallahu al-aliyu al-azim wa sadaka ar-rasulu an-nabiyyu al-karim. ebyo basoma. bwe bamalirizaawo basoma amannya ga Allah nga bagenda baga jalla jalal buli linnya libakola ki, lyeboogerako. bwe bamalirizaawo ne bagamba omuwalimu aliwo yenna abawedduwa awanike emikono. ekyo ne kibeera nga kikoze eki, kiwedde. n'ebintu ebyo bapanga bipange. nabbi tatugambangako ndi agenda okusoma edduwa akola ki, ebyo byalina okuteekawo. asoma suula bweziti nga baga Allahu akbar. tebiriiko njigiriza ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wabula kupanga kwaffe balowooza nti tajiriba bwe tunaaba tugezezzaako khalasi kijja kuba kiwedde. ebyo nno bwe babitupangira waliwo oluusi obutabo obumu bwe babiteekamu ng'obulaba nga bukoze ekibujjudde naye nga bipange bupanzi. bwe tumalaawo bwe baga nti tuwaane ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuzze ku miryango. ekitabo ekimu ekya Imam al-Barzanji n'ekitabo ekirala ekya Imam Muhammad bin Sa'id al-Busayri kibayita al-Burda bye bitabo bibatera okusoma ebyemiryango. Barzanji erimu emiryango gino, ate al-Burda Imamu Sanhaji oba Imamu Muhammad bin Sa'id al-Busayri yakuba ekitabo ekyo nga kiri mu qasaidi buyimba nga bulimu okuwaana nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. ekyokuwaana nabbi Muhammad bannange si kibi, n'okubeera nga tumwogerako sifa ennungi si kibi,
naye ebikyamu bye yateekamu mu miryango egyo abantu beetaaga okwetegereza. Bo bambi basajja battu abatuula nga tebamanyi luwalabu lulimu, oluusi tebatera kubifaako, naye abawalimu bagenda bakukunulamu obuyimba hatta obutuuka ne ku ddaala lya shiriki, nga nabbi Muhammadi bamufuula nga bamugattako Allah tabaraka wa taala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugaana okumuwaana okumusussa ekkomo, hadithi mu eri Muslim nga nti la taturuni, temumpaananga okunsussa ekkomo kama atarati nasara bina Maryam, nga abakatuliki bwe bawaana Yesu mutabani wa Maryam. Innama ana abdu, nze ndi muddu, faqulu abdullahi wa rasuluhu, mugambenga ebbanga lyonna nti nze Muhammad ndi muddu wa Allah era ndi mbaka wa Allah. Ati wetumala okulaba ebigambo ebyo tuyinza okuleetayo ku baiti ezimu nga Imam al-Busayri bwagamba mu qasaida akali mu kitabo kye kibaita al-Burda ekya Imam Muhammad bin Saidi as-Sanahaji al-Busayri, yagamba nti fa inna min judika ad-dunya wa darratuha wa min ulumika ilmu al-lawhi wal-qalami. Bwatu agamba nti Muhammad mbyogaboga b'edduniya n'akhira, ekyo abawalimu abakugu bakireeta mu bitabo byabwe mu bo mwe muli Imaamu Ibn Uthaymin bwe yali asharaha ekitabo kye bayita Qawlul Mufid ekiri ku sharhi kitaabi Tawhid, yannyonnyola nnyo ekigambo ekyo naga nti Busayri atuuka atya okuddira nabbi Muhammadi n'amwenkanyankanya Allah ti mbyamanya mu byagaba agaba edduniya n'akhira. Agaba edduniya ali atya? Ali omu Allah. Yagaba edduniya n'agaba akhira ali omwani Allah. Nabbi tainaayo kintu kyonna kyagenda tuwa alayhi salatu wassalam. Era mu byayinako okumanya baga nti ilmu llawhi walqalami, wa min ulumika ilmu llawhi walqalami, ne mbyomanyi Muhammad omanyi ebiri ku lawhi lmahfudhi Allah bye yeesigaliza. Imaamu Ibnu Uthaymin bwe yali akomentinga ku bigambo ebyo n'abawalimu abalala, naye no komenti gye nalaba yaga nti wallahi, bwatyo bwe yalayira, yaga nti wallahi ma taraka al-Busayriyu lillahi shay'a fa in kana Muhammad min judihi ad-dunya wa akhiratuha wa darratuha wa mimma ya'lamu ilma al-lawhi wal-qalami. Bwe bibanga Muhammad byagaba edduniya n'akhira n'agigaba, era bwe bibanga mbyamanyi Muhammad amanye ebiri ku lawhi al-mahfudh ne kalamu byewandika okuva yawandiika, yaga nti wallahi ma taraka al-Busayriyu lillahi shay'a. Imaamu Busiri talina kyeyalekerani Allah tabaraka wa taala, byonna yabikwata nabiwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agaba edduniya alina kubeerani Allah, n'agaba akhira alina kubeerani, alina kubeera Allah azza wa jalla. So ba ahlul hawa abayina okwagala kw'emyoyo gyabwe bakitegere nti tubadde tubimanyi nnyo, tubadde tubiwangaliramu. Bakadde baffe batusomesanga Qur'ani eyo ne tugifumba, isomo giwejjesa mpola mpola. Gye twasomeranga eyo bwe bamalirizanga twasookanga juzu amma, bw'ogimalako nga bakuwa enkoko nga bakusiba n'ekitambaalo okumalako ki juzu amma kugiwejjesa. Wamalirizangawo nga bakuwa Qur'ani ng'ogifumba. Ebyo twayitamu si bya leero. Bwe twamalirizangawo okufumba Qur'ani batuzanga ku kitabo ekyo kye bayita Barzanji nga tusoma emiryango egyo nga tugisoma. Amakulu si bipya gye tuli, naye oluusi omuntu bw'abanga okwagala kw'omwoyo gwe kwatamira ebintu ebyo, wallahi ne bw'omusomera aya nozimalayo, ne bw'osoma ahadithi nozimalayo, tasobola kugguka bwongo. Emitima gyafa, emitima gyaguba. Buno obuntu obatulimbalimba mu mmere gye tufunayo nebbaasa balowooza nti kyekikulu ennyo, naye abantu abo falyattakullaha azza wa jalla, batye Allah bayigirize abantu eddiini eki entuufu, batye Allah bayigirize abantu eddiini entuufu, okutuusa abantu batandika okufuna shubha nga babuzaabuzibwa nti oba bye basoma bino bye bituufu kuba Luwarabu. Tunulira muganda ffe ekibuuzo kyabuuza bambi yalowooza oba n'abalala nti bino bye basoma babijjawa. Ne Imam al-Busayri yaliwo juzi mwaka gwali gwa 608 lwazaalibwa, n'afa 696 waafiira. Imam al-Busayri bwe mba seerabidde bwe kityo bwe kiri, yazaalibwa 608
n'afa 696 nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yafadda n'okusenguka kwe ebyo biriwo oluvannyuma lwa kusenguka kwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Ekyokubiri, enteekateeka y'amawuledi yatandikibwa y'abashia. Abasoma ebitabo bagende babyetegereze mu dawlatul fatimiya, naye nga bo mawalidi oba mawulidi ze baali bakola zaali nyingi, eya nabbi, eya Fatima, eya Hasani, eya Husaini, eya imamu eyaliwo omukulu mu kiseera ekyo mu baimamu baabwe abashia. Kati abasuufi ne bakigula nabo ne batandika okitwala. Kati osanga olwaleero nga n'abasuufi bakola ki? Batamiira ekintu ekifaanana bwe kityo nga balaba tewali buzibu. Naye tugamba nti bannanga omuntu alimu obukkiriza akole eddiini entuufu olwo ekintu kye bayita feeke. Teri yayagala feeke mu nsi muno, naye ebituufu nabbi byeyigiriza weebiri, tetunnaba bimalawo nga tudda ku byatayigiriza alayhi salatu wassalam. Bw'onaatuuka mu maaso ga Allah ne feeke eyo ogenda gamba otya Allah tabaraka wa taala? Musajja omu baamuguzaawo, twali ku paaka erugazi, ne bamuleetera ekikajjo nga bakisabise bulungi bamuga golodi. Naye bwe yatuuka ewaka yakolimira abantu abo olukolima lwesirabanga, yiga nti abasajja ne banguza ekikajjo ne baŋŋamba nti golodi, bamuwadde feeke. Kati na kino kitwale nti abasajja bakuguza feeke. Edduwa nabbi Muhammad ze yasaba entuufu, tugenda kutuuka mu maaso ga Allah nga hasiratan wa nadama, ng'edduwa ye twasoma feeke wallahi. So intabihu, tebageza okubatwala ba ahlul ahwa. Bino bye twasookeramu tubimanyi, teriiyo kye tutamanyi, byonna twali tubiwangaaliramu, naye okubireka tetegeeza nti tubimanyi, wabula twali tubitegeera. Ebimu Allah byagenza atwala kabitutte okuba nti la faidatan lana fiha, tetuyina bwetaavu bwabyo. Lwaki? alhadi khayra alhadi huda Muhammadin alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atulungamye eri ekituufu. Ekibuuzo ekiddako Sharifu agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Sheikh, singa mba n'omukazi ne tuzaala abaana naye nga si muwoowe, singa mala ne muwoowa abaana abo bagabana ku maali yange era bafuuka aba halaali? Okuwoowa omukyala nga wazaala abaana mu haramu, ekyo tekibafuula ba halaali, tekibafuula baki? Ba halaali. Okujjako omuntu abadde mu bukaafu nga babagatta mu ngatta eyaki? Ey'ekikaafu. Mathalan omusajja abadde awo nga mukatuliki yali agenda okuwasa mukyala we ne babagatta mu ngatta eyaki? Ey'ekikatuliki. Allah n'agenda ne basiraamuka, tuddamu ne tubawowala n'abaana baabwe tubatwala nga mulhaqun bihim, basigala babagoberera. Amma omusiraamu atandikidde mu haramu n'azaala abaana nga bawera baweze eno mukulu n'aga nti batuwoowe, ne batuwoowa babaana muganda wange tebabeera babo, babeera baana ba haramu. Era omukyala ye abeera wuwo, era omukyala akusikira bulungi nnyo, naye abaana bano tebakola ki? Tebakusikira. Ekyo tekibafuula halaali. Wallahu ta'ala alam. Prince K abuuza nti Sheikh, kitange yanzaala mu mukazi atali muwoowe, nzikirizibwa okumusabira? Nzikirizibwa okusabira kitange oba sikirizibwa kumusabira olw'ekikolwa kye yakola? Taata we yamuzaala mukyala atali muwoowe, amakulu maama we tebaamuwoowa. Omusajja oyo bw'oba omusabira teri tteeka likugaana kusabira, naye musabire nga si kitaawo, musabire ng'omusajja owaawa muntu omulala akoleddeyo ebirungi. Abantu kyetaaga beetegereze nnyo ensonga eno, abamu tebabitegedde. Bw'omwana yenna bw'azaalibwa kitaawe, kati ng'oli eyasoose yazaala abaana be nga tabazadde mukyala we nga bakola ki? Nga bamuwooyi, ne batuuka ekiseera ne bawoowebwa. Oba ayinza okubeera nga teyakola ki? Nga teyamuwooyera ddala. Abuuza nti omusajja oyo
taata we yamuzaala kuba wano ffe tumutwalanga kitaawe amusabiranga kitaawe zino edduwa ze tugamba nti rabbi ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira tubasabira edduwa eyo la tosabiranga amusabira kitaawo omusabiranga omusajja ow'ebbali. Imamu Shafi yayogera ebigambo byali bingi ku muntu azaala abaana ba haramu, naye olw'okuba yayogera bingi twagala okusengejja abantu. Yali alina ekigendererwa ng'ayagala kutamisa bantu zambi lya bwenzi, muntu kubeera na mukyala mu ngeri etali yamaki yamateeka. Era bw'oba osabira sabirako maama wo yekka, sabira kaani maama wo mu ngeri y'ekizadde. Wabula bw'oba osaba omusajja ono olw'ebirungi byakkoledde teriyo kigaana musabira. Allah saasira omusajja oyo, naye tomusabira ngaani nga kitaawo, kuba amateeka g'eddiini tegamutwala ngaani nga kitaawo, ate okusaba kwa mu ddiini. Wallahu ta'ala a'lam. Ekibuzo ekiddako Salma Sulaiman abuuza nti sheekhe, agamba nti sheekhe mbuuza nti tuli mu kiyumba nzikirizibwa okwogera bisimillah mu lwatu nga nfuna wudhu kubanga tewali walala wa kufunira wudhu. Sheekhe kyembuuza bisimillah eno bwenjogera mu lwatu sifuna musango? Kyategeeza n'ekiyumba tegeeza bali bweru birimu okay, toyo eri muli munda. Kakati okusoma basimala nga tugenda okufuna ewuzu kiri mu sunna olwa hadithi eyajja nti omulimu gwonna ogutandika okukolebwa nga tesomeddwako linnya lya Allah fahuwa abtar, gubeera gwa kitundu. Wabula omuntu yenna agenda okusoma basimala nkutandikwa ya wuzu asobola ogisomera mu kyama bw'aba amanyi nga gyagenda tesomerwayo ki basimala. Bw'oba oyingira munda osobola okusoma basimala, naye bw'obanga otuuse eri munda togezo gyatula kuba eyo teyogererwayo linnya lyani lya Allah. Era mu adabu qada'i lhaja bano abawalimu bye basomesa abaana bagamba nti adamu listihabi, obutagobereza oba obutagoberera kintu kyonna ng'ogenda mu ttooyi mimma dhukira fihi ismullah, nga bayogerako erinnya lyani lya Allah tabaraka wa ta'ala, so tokkirizibwa kukola ekyo. Wallahu ta'ala alam. Wabula bw'obanga oyagala okugireeta gireete muki abafa omuntu bw'afuna ewuzu n'atasoma basimala efa la wuzu ebeera ntuufu. So we wabeerawo ebintu ebiri mahzur byewale. Olwa hadithi eyajja nga nabbi agamba musnad ittaqil maharim, tya ebyaziyizibwa, takun a'bada nnas, ojja kubeera omuntu asinza obulungi Allah. Barakallahu fiika. Ekibuzo ekiddako Nasuna mbuuza sheekhe, mbuuza maama wange si musiraamu naye ennaku zaabwe bwe zituuka nga Easter oba Christmas bwe muwa ebyetaagisa sifuna musango? Tubugamba nti labirira maama wo, wabula mulabirire mu ngeri gy'obadde omulabiriramu eyabuki eya bulijjo. Togezaako okubeera ng'osukkulumya olunaku olwo mu ndabirira ye. Lwaki? Titutya obusungu bwa Allah okukwata. Weegatte ku bitonde bya Allah ebisemberera okweyasaayasa olw'obusungu n'okwemenyaamenya n'okwementula, oba biyiika ku bantu bibayiikeko, naye nga bigamba ki? Anda'u lirrahmani walada, okuzaaza Allah nti Allah omwana wa Allah azaaliddwe olwaleero. So weewale okubeera nga oyina engeri yonna gy'osobola okukulungamu olugezigezi okukulizaako maama wo oba okulaga maama wo nti olunaku olwo luki lukulu. Wabula labirira maama wo. Omuzadde bw'abanga si musiraamu, Allah yatugamba okumuwa omusahaba bil ma'ruf, tumulabirira mu bulungi ebbanga lye tumala nga tetujeemeddaani
tetujemedde Allah azza wa jalla. Emmere gyobadde omuletere ya bulijjo gimuwe, toyongerako birala biyinza kulaga lunaku olwo nti lukulu. Wallahu ta'ala alam. Ekibuuzo ekiddako kyama nti sheekhe, musango ki gwe nfuna singa nga yali ala sola atasadde sola abeera mukaafu, abeera mukaafu. Obujulizi bwe buli mu Qur'an era we buli mu sunna. Amma mu Qur'an Allah agamba nti fa intaabu wa aqaamu ssola, abakaafu bwe bakola tawuba ne bayimirizaawo essola, wa aqaamu ssola yaga nti fa ikhwanukum fi ddiin wa atawu zaka, ne zaka ne bagiwa, olwo babeera baganda bammwe mu ddiini. Mafuhumu lmukhalafa, abawali mbagamba nti fa in lam yuqimu ssola, bagana okuyimirizaawo essola falaysa hunalika ukhuwatu islamiya, awo tewaliwo bwasseruganda bwa busiraamu, baba bakyaliyo eri mu bukaafu. So omuntu bw'aba aganye okuyimirizaawo essola fahuwa kafir bihatha nnas, abeera mukaafu olwa nnasu eyo. Ensonga eyokubiri yekigambo nabbi Muhammad kye yatulaga ti al ahadu allazi bainana wa bainahum ssola, endagaano eri wakati waffe oba enjawulo eri wakati waffe n'abakaafu kusaala, enjawulo eri wakati waffe n'abakaafu kusaala. Faman tarakaha, aleke essola mutaammidan ng'agenderedde, faqad kafar, abeera akaafu wadde. Obujulizi obulala obulaga obukaafu, nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam ti ra'asul amri al-islami, ra'asul amri al-islami, ensonga oba omutwe gw'ensonga yaffe eno busiraamu buno, muntu kutoola shahada n'abuyingira n'agati wa amuduha ssola, wa amuduha ssola, n'empagi n'omusingi oguwaniridde eddiini yaffe eno sola eyo. N'agamba nti wadharuwat sanamihi aljihaadu fi sabilillah, ate ebbango oba ekintu ekisobola okubeera nga kiriikiriza obusiraamu obwo obuliko essola, bantu kulwana mu kkubo lyani lya Allah azza wa jalla. Saba Allah tabaraka wa taala azzeeyo amazzi gye gaali gakulukutira gatandika okukulukutako, abantu batandika okulaba ku byengeri ebyo byonna. Wallahu taala alam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako Najib abuuza agamba nti sheekhe, mbuuza Uzairun ibunillah yaliwa era lwaki ayitibwa ibunillah nga bannaffe abo bwe bakirambika, era ffe tumumanyi tutya mu busiraamu, era nga bwe bagamba nti Isa y'omu mu basatu. Sheekhe, nsaba kumbuulira abasatu be bali babiboogerako. Kibuuzo kigazigazi, naye katulabe engeri gye tugenda okubeera nga tukitemaatema. Kirimu ebintu biringa bibiri ebikulu ate nga byonna biki bigazi. Okusooka kwa byonna, Uzairu bamuyita ibunullah, ne Yesu ne bamutuuma mutabani wa Allah. Bwekyo bwe kyajja mu suratu Tawba nga Allah tulaga endowooza y'abakaafu Abayudaaya, nga Allah tulaga endowooza y'abakaafu Abakristo. Allah ganti waqalati lyahudu Uzairun ibnullah, Abayudaaya bagamba nti Uzairu mwana wani wa Allah. Waqalati nasara almasihu ibnullah, ate Abakatuliki bagamba nti Yesu mwana wa Allah. Allah ganti dhalika qawluhum bi afwahihim, ekyo kigambo kyabwe mu mimwa gyabwe. Yudahiuna allazina kafaru min qabil, abasajja abo beefaanaanyiriza abakaafu abaasookawo ng'abo tebannaba kujja. Kyava aga nti qatalahum llahu anna yufakun, owekitiibwa Allah abalwanyise, batemerera Allah tabaraka wa taala. Ebigambo ebyo boogera nti Uzairu mwana wa Allah ne Yesu mwana wa Allah, iftira taala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, bibatemerera Allah kigambo kinene. Allah tasobola kubeera na mwana, nga bwe yagamba mu suratu gye bayita suratu al-Ikhlas,
Allah ganti kul huwa Allahu ahad baganti gamba nti Allah aliyomu ebbanga lyonna Allahu samad bannange Allah yeyesigamirwako tuyina obwetaavu mu Allah tayina kyatwetaaga mu Allah buli muntu yenna buli kitonde kyetaavu eri Allah bannabbi ba Allah bitonde byetaavu eri Allah Yesu mwetaavu eri Allah nabbi Muhammadi mwetaavu eri Allah Yusufu mwetaavu eri Allah bannabbi ba Allah bonna beetaavu naffe abantu n'ebiwuka byonna byetaavu eri Allah lam yalid Allah tazaala ekyo kijjawo ekigambo kye boogera ekyo Uzairu bunullah Allah tazaala Isa bunullah Allah tazaala idhan ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira biboogera ku Allah nti Allah yazaala bamwogera ku bamutemerera Allah wa waggulu kwebyo tasobola kuzaala Allah nga bantu ekyo kikola kyaffe bantu Allah asigala Allah n'ebitonde bantu tusigala tuli baki tuli bantu oba n'ebitonde ebisigadde bisigala bitonde bya Allah ate abaluganda bebitiibwa lwaki abayudaaya bagamba nti Uzairu mutabani wani wa Allah bangi mbawali mbagamba olwa kisa eyajja mu suratu al-Baqara kisa yegamba nti aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه kisa eyo abawalimu abasinga obungi bagiteeka ku Uzairu oyo baga nti Uzairu waliwo omusajja omu baali bamuyita Bukhta Nasuru kyajja mu bigambo bya Mujahid ababinasaba ku Ibn Abbas nga gati ma malika al-ardu min mashriqiha ila maghribiha illa 4 nafar teriyo yali afuze ku nsi okuva gyeva paka gyekoma okujjako abantu bameka bana bagamba nti muslimani wa kafirani abasiraamu babiri n'abakaafu babiri riwaya Ibn Abbas egamba nti owokutaano agenda kujja ng'ava mu ummeeno bamuyita al-Mahdi Muhammadu al-Mahdi al-Muntazar gwe tulindiridde bwetyo riwaya Ibn Abbas bwe yalaga naye abamu kuba balimbaga nti riwayati ezisinga obungi eziva ku basahaba fiha dhuf mulimu obunafu amma ya Mujahid bagamba nti asahhu al-aqwal tuyinza kutwala riwaya ya Mujahid alayhi rahmatullah yagamba nti abantu bana be bafuga ku nsi mulimu abakaafu babiri n'abasiraamu bameka n'abasiraamu babiri amma abasiraamu ababiri yagamba fa Sulaiman ibn Daud alayhi salatu wassalam ya Sulaiman mutabani wa Dauda Allah museeko okusiima kwe naganti wa amma almuslimu athani muslimu wokubiri huwa Dhulqarnain gubari baita Dhulqarnain yali kabaka Allah gwayogera ku suratul Kahfi naganti wa amma alkafirani abakafa ababiri yayogera ku musajja Bukhta Nasuru ogwo tugenda okulaba mu kisa eno nayogera ne ku musajja omulala gwe bayita Namurud bun Kush awo muyita Namurud bun Kukh bun Kanaan kirabika ali mu basajja abakanaani awo kakati nabbi Uzairu alayhi rahmatullah abamba muyita nabbi naye nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu riwaya eyo Sheikh Albani mu Sunan Abi Dawud yajisahaha yajihasana nagamba nti eri ku ddara lya Hasan yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'ayogedde ku Uzair yagamba nti la adiri ahuwa nabiyyi am la simanyi nti nabbi wa Allah baki oba si nabbi amakulu nabbi waffe lam yatarajjah alayhi Allah teyamusaako mawulire matuufu galambika ti omusajja ono gwe bayita Uzairu nabbi oba si nabbi naye abamu kuba walimu baraba nti Uzairu qawlu rajih qawlu yasembayo yali musajja nga nabbi wani wa Allah azza wa jalla tayib lwaki Uzairu bamuyita nabbi bamuyita mwana wa Allah kisa eyo Allah yajogera mu Quran emukwatako ti omusajja wa Bukhta Nasir bw'amala okubeera Bukhta Nasir bw'amala okusaanyaawo Falastini n'abizimbe byalimu
Bukhta Nasr yayitanga mu kibuga ekyo ng'akiraba agenda okutuukaawo oyo omu ku basajja abaafuga ensi okuva gyeva paka gyekoma Bukhta Nasr agenda okutuukaawo ng'ensi yonna ajaze ku ttaka. Yali musajja nga mukambwe muzibu, yatta Abayudaaya nga bangi oba Abayisirayiri nga bangi, naye bw'atuukaawo Uzairu n'aga nti anna yuhyi hazihi llah, Allah asobola atya okuzza ensi eno obulamu ebaddemu emizimbo ebaddemu bino ba'da mautiha, oluvannyuma lw'okusaanyizibwawo nekka ku ttaka. Bw'ayogera ekigambo ekyo Allah n'amulaga nti asobola okuzzaawo buli kintu kyonna. Fa amatahu llahu mi'ata ami, Allah n'amutta emyaka 100. Nga tuyimiriddeko awo katono mu suratul Baqara Allah yatulagako nti yattako abantu oba abantu ba miteeko ena n'abattira ddala. Bwe baamala okufa Allah n'abazuukiza oluvannyuma lw'emyaka egiwerawerako. Mu suratul Kaafi n'aleeta ne ba ashabul Kaafi ti nabo Allah yabattako ebbanga, amma abasookera ddala bebo Allah tabaraka wa taala bayogerako mu suratu al-Baqara. Abayisirayiri baali batambula ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam, bwe batambula bamaze okukola akayana bagamba bakasinze. Musa alonzeemu Abayisirayiri 40 bagende limiqaati rabbihim. Bwe batuukayo eyo batandika okugamba Musa nti lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahara, tetugenda kukkiriza Musa okutuusa nga tulabeko Allah ng'akola ki, nga tumulabyeko ayanan, nga buli omu amulabirako ddala nti Allah wuuyo. Fa amatahu llah, Allah agan fa akhadhatuhum as-sa'iqa, Allah n'abaleetera okuzirika. Thumma ba'athahum, Allah agan fa akhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun, Allah n'abaleetera okuzirika nga balaba. Oluvannyuma Allah tabaraka wa ta'ala ba'athahum Allahu ba'da mautihim, Allah n'abazuukiza oluvannyuma lwaki, lw'okuzirika kwabwe. Oba oli awo banaamwebaza oluvannyuma lw'okuzikirira bakuyita kuzirika, ngoba oli awo banaamwebaza. Abo be basookera ddala. Abantu abookubiri be bano, yono omusajja eyatta oba gwe batta aliko ekyafaayo ekyaviirako okutuuma suratul Baqara al-Baqara. Omusajja oyo batta mu bbo omuntu nga Allah bw'aga nti wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Yaga nti mwatta omuntu ne mutandika okukaayana ku ye, bano be bamusse, bali be bamusse, si ffe twamusse. Fadara'tum fiha, ne mutandika okukaayana ku ye, wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Allah yali alina okufulumyayo bye mwali mukola ki, mukweka. Allah tabaraka wa taala bwe bamala okukola ekyo ekyokutta omuntu, yagamba nabbi waabwe Musa nga bakaayana ti izbahu baqara, musale ente. Babuuza Musa qaalu atattakhidhuna huzwa, bamuga tufuula wakuzanyirako, tukugamba omuntu yafudde tetumanyi yamusse gwe nabbi wa Allah olina tubuulira ate tugaa tusale ente. Musa n'abaga nti qaala a'udhu billahi an akuna min aljahilin, yaga nti bantu mmwe nekingiriza Allah okunfuula ababuyebuyanga mmwe. Kyava bamugamba ti qaalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, tubuulire ente efaanana etya. Musa n'atandika okubannyonnyola ti innahu yaqulu innaha baqaratun safra, innaha baqaratu la faridun wala bikirun awanun bayna dhalik, ente eyo si nkulu nnyo ate si enkadde nnyo, eryawo wakatikkati awo. Ne bamubuuza nti ente eyo yakkala ki? Musa n'abaga nti innahu yaqulu innaha baqaratun safra, ente eyo ya yero, ente eyo ya yero, mugende munoonye ente ya yero. Faqi'u lawnuha, nga lawnu yayo kala yayo temagana. Tasurru nadhirin, agitunulako ayina okubeera nga emusanyusa kala yayo. Batuuka ekiseera ne bigaana nga babuuzizza ebibuuzo bingi. ne baga nti ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna al-baqara tashabaha alayna wa inna insha Allahu lamuhtadun. Ente etandise tubuzabuza tubulire ente ki wa inna insha Allahu lamuhtadun. Allah wanabakkiriza tujja kukola ki? Tujja kulungama. Musa n'abanyonnyola
n'abagamba nti innahu yaqulu innaha baqaratu la dhalulu tuthilu al-ard wala tasqi al-hartha musallama la shiyata fiha. ente gye mbagamba temala galya muddo gwa bulijjo, teriimu bbala lyonna. Allah aga nti fadhabahuha, bagenda ne baginoonya ne bagifuna eyo. wama kadu yafalun, naye kyabatwalira akaseera okugikola ki, okugifuna. Allah kwe kuleeta ekyafaayo ekyo ti wa idh qataltum nafsa, bwe bamala okutta ente eyo ne bagisalaasala, nga bamaze okutta omuntu oli, bamaze okumutta bakayana ku ye, Allah yaga nti fakulna duribuhu bibadiha, mukwate ebitundu by'ente eno gye musaze mugikube ku mufoone eyafudde. wamala omukubako Allah aga nti kadhalika yuhyi llahu almauta, Allah bwatyo bwazza mu bantu abafu. omuntu yavaayo n'atandika okwogera yanzise yabadde fulani mutabani wa fulani, n'abanyonnyola ebyakoze eki ebyabaddewo, Allah n'amuzzaako engulu. abalala be bali bagambibwa bannabbi Hadhaqir bwe kijja mu Israiliyat nti naye yayina abantu bakulembera nga nabbi wa Allah ne badduka ku kyalo, abantu baali mu 10 bwe batuuka gye batuuka Allah n'abaga nti mufe. bwe yamala okubatta Allah ate n'abazzaamu obulamu. ekyo Allah tabaraka wa taala kyagamba nti alam tara ila almalai min bani alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim, tolaba abo abafuluma nga bafuluma mu nsi yaabwe, wahum uluf nga 10 hadhara almaut nga batya okufa, faqala lahum Allahu mutu, Allah n'abaga nti mufe, thumma ahyahum, oluvannyuma Allah n'abazzaamu obulamu. ogwo nabo muteeka gw'abantu. abalala kigambibwa yono Uzairu gwe twogerako, Allah yamugamba fa amatahu Allahu 100 aami, Uzairu Allah yamutta emyaka 10, thumma ba'athahu, oluvannyuma Allah n'amuzzaamu obulamu. bwe yamala okumuzzaamu obulamu Allah n'amuleetera malayika nga yakaddamu obulamu. bangi mu bamufassiruuna bagamba nti Allah ekitundu kyasooka okuzzaako obulamu gaali maaso gano, n'abeera nga ategeera nga n'amaaso galaba. malayika eyamulabako oba yaliwo nga yakazuukira, Allah amuzizzaamu obulamu, yamugaa nti kam labista, omazeewo bbanga kyawo. qaala labistu yawman aw ba'da yawm, yagaa nti ndabika mmazeewo olunaku oba kitundu kya lunaku. kigambibwa nti enjuba Allah bwe yamuddizaamu obulamu yali mu kiseera kyennyini we yamugiramu obulamu. ensonga lwaki yagaa nti labistu yawman aw ba'da yawm. bwe yamalirizaawo Uzairu Allah n'amulaga nti fanzur, tunuulira ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna, tunuulira emmere gye waleese n'ebyokulya ali alinawo enab, entende, enabu zino ze bayita grapes, nga weziri awo, nga alinawo ne asiri yakamuddeyo ne juice ali awo. naye Allah yamukuuma emyaka 10 nga takyusizaamu ku kuwooma kwe nga waali nabga tebinnaba kukyuka. entende zino inabu nga ziringa bwe ziri, nga nasiri ono kigambibwa gwe yali ayina nga naye akyali tannaba kukyuka. ensonga lwaki Allah yagamba lam yatasanna ay lam yataghayyar, tannaba kukyuka mpooma test, alinga bwe yakola ki, bwe yali. kyava mugamba nti wanzuru ila himarik, tunuulira n'akalogoyi ke wajjirako. akalogoyi ako Allah ko yali yakattanga yakakaza ngumba n'akajja nga akayimusa, nagati walinaj'alaka ayatan linnas, tugenda kufuula kabonero Uzairu eri abantu paka bajja kusomako gye bulijja. namugati wanzur ila himarik, yamugamba akalogoyi kano kaifa nunshizuha, tugenda kasitusa. yakasitusa nga kalaba, thumma naksuha lahma, Allah tabaraka wa taala n'atandika okubeera nga akambaza ennyama. bwe yamala okukambaza ennyama, Allah agamba jalla jalaaluhu falamma tabayyana lahu, bwe yamala okubeera nga amunnyonnyola nga nnyonnyoka butya Allah bwazzaawo ebintu, qaala a'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Uzairu yagamba nkikakasa nti Allah buli kintu akiinako obusobozi. so n'abeera nga oyo Uzairu y'omu ku bantu Allah be yazzaamu obulamu nga bakyali be yamuzzaamu obulamu oluvannyuma lw'okufa kwabwe. ne ba ashabul kahfi Allah yagamba walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9, bawangaaliraawo emyaka gyali 300.
Allah n'abongerako emyaka emirala kyenda balaba nti tebaafa balingaawo nga Allah abakyusa buki tahsabuhum aiqaada olowoozanga nti bazuukuse wahum ruqud baga nti tebaafa Allah abakyusirizangaawo naye nga bali mu siteeti wakati w'okufa n'okubeera abalamu. So ekiyisa Uzairu nti ibnullah mwana wa Allah abayisirayiri bwe baamala okulaba byonna ebimutuuseeko Uzairu yagenda okuzuukuka mu myaka 10 ng'emizimbo gyazzeewo dda gye bamenyamenyawo gyonna. Bwe yamala okulaba emizimbo gyonna yaga nti a'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir, nkakasiza nti Allah alina obusobozi ku buli kintu kyonna. Abayisirayiri bo bwe baamugwira ne balaba omusajja awangadde emyaka 10 nga mufu bagane nalina kubanga mwana wani naddawo obulamu ono mwana wa Katonda. Yensonga lwaki Allah aga nti waqalat alyahudu Uzairun ibnullah, Uzairu mwana wani wa Allah. Waqalat an-nasara tebaba katuliki ye pate yokubiri kwekyo bo baga nti Yesu mwana wa Katonda ate bamuyita thalithu thalatha, bamuyita omu ku bakatonda abameka abasatu nga bwe kyajja mu Qur'an nga Allah tabaraka wa taala abatangira. Yasooka kubakaafuwaza naga nti laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, yagamba nti bakaafu buli yenna agamba nti Allah bali bameka. Wama min ilah, owekitiibwa Allah ali atya illa ilahun wahid, Allah ali omu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu aya endala yagamba nga ategeeza abakatuliki abo mu suratu Nisa yaga nti wala taqulu thalatha, temuddangayo okugamba nti bakatonda bali bameka basatu. Naga nti intahu, mukirekeraawo kyekisinga obulungi gye mukola ki gye muli. Kitegeeza ki nti ekikolwa ekyo kyebakola ekyo okugamba nti bakatonda bali basatu kikolwa kya bukaafu. Abooluganda b'ebitiibwa, bwebanga Uganda omusajja mukulu Museveni tasobola kukkiriza kuwangaalamu na pulezidenti mulala yadde yeeyita ebiseera byonna babeera mu kulwana, balala bagenda mu poliisi basibira ku poliisi, abalala babeera mu bulamu tebweyagaza. Lwaki? Ng'oli agamba oba akontana naye ku bwaki. Mumulowooza Allah yatonda ensi yayagala okumugattako, yatonda ensi yonna yayagala Allah tabaraka wa taala bamugatteko, bamuteekeko omuntu omulala nga bamuteeka mu kifo kye ekyo Katonda. Kalla wallahi wa ta'ala Allah amma yaquluna anhu uluwan kabira, yeboogera ku Allah tabaraka wa taala owekitiibwa Allah wa waggulu ku byo. So mu bufunze akiisa Yesu nti Katonda oba ali omu ku bakatonda abasatu, yekisookera ddala byebigambo Allah bye yayogera nti yubri'ul akmaha wa yuhyi al-mauta biidhni llahi azza wa jalla. Yesu yali ekisookera ddala ng'omuntu bw'abanga ayina ekirwadde ekyolukuku ekyaki amukwatako n'atereera. Bwe yakusanga ng'omuntu ng'afudde ng'amukwatako n'addamu n'ayogerako n'abantu n'addayo n'afa. Bwe yagendanga ne ku kabbuli, kigambo ekyo yuhyi al-mauta, yagendanga ne ku kabbuli wennyini n'agisomerako byagisomedde Yesu. Jjajjaawe yafa n'avaayo ne mwogeramuuko naye, bwe yamalanga n'akola ki n'addayo. Kati ebyo bye yakolanga mu bye yakola ebirala yabumba mu ttosi ekintu kahayati at-tayr, ekifaanana ekinyonyi. Fatakunu fayanfukhu fiihi, n'afuuwamu fayakunu tayran biidhnillah, nekifuuka ekinyonyi ku lw'obuyinza bwani. Mu bye yakola Yesu ebimuyisa Katonda, kana yunabbi'u oba yukhbiru nnas, nga bwe kyajja mu Ali Imran, kana yukhbiru nnas, yali abuulira abantu bima yaakulun, bye baalinga boogera, wama yaddakhiruna fi buyutihim, ne bye baali basitowalinze mu mayumba gaabwe. Nga Yesu asobola okujja n'agga nti mmwe gwe walidde mukene, ono yalidde kawunga, oli yalidde mukyere, n'ababuulira ng'ate tuli wano teyabaddeyo, n'ababuulira ne bye muyina ewaka bye muterese mu byagi oba mu sitoowa. Kati bo balaba mbu ekyo kinene nnyo, era nga balaba nti Yesu ateekeddwa kubeera Katonda, naye ne beerabira nti Yesu yagambanga biidhnillah. N'owekitiibwa Allah yakomentinganga n'aga nti watuhyi al-mauta biidhni, Yesu ogenda kuzuukiza abafu ku lw'obuyinza bwangani Allah tabaraka wa taala, so si ku lwa buyinza bwe ye Yesu. Ekyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nakyo yakitulaga
ti Yesu yabikolanga era tukikakasa nti biki bituufu wabula waliwo ne bannabbi abalala abaali bakozeeko ku byagala okufaanana bwe bityo naye tebaayitibwanga baani ba Katonda. Ensonga endala emuyisa nti Katonda okubeera nga wulida min ghairi abi, mbu yazaalibwa talina taata, naye Allah yakibaanukula mu suratu Ali Imran naga nti inna mathala Isa inda Allah, ekyokulabirako kya Yesu ewaani ewa Allah kamathali Adam, alinga bwolaba nabbi Adam khalaqahu min turab, Allah yatonda Adamu mu ttaka thumma qala lahu kun fayakun, oluvannyuma naga nti beera, Adamu naafuuka omuki naafuuka omuntu. wal ilmu inda Allah, ebyo ebimu byeboogera naye wekitiibwa Allah asigala waali nga ye Allah byeboogera bikyamu. saba Allah tabaraka wa taala atutaase endowooza y'ekikaafu efaanana bwetyo. barakallahu fikum jazakumullahu khair. wafiika barakallah. Inshallah ekibuuzo ekiddirira ekisembayo olw'obudde inshallah. Faisal ali South Africa agamba nti Sheikh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wano e South Africa wempangalira ebiseera byawo byawufu ku bye Uganda era ne swala zaayo tuzisaalira mu budde bwa njawulo. Ne bwe tutuuka mu Ramadhan bannaffe bagamba batandika okusiiba, batandika n'ab'e Saudi kyokka nga ebiseera by'e Saudi byawufu ku ebyo ebya Uganda ne South Africa. Sheikh balamulwa batya abo, era Idi bagirya n'ab'e Uganda ne bawukana ku bamanyi be South Africa? Sheikh balamulwa batya? Tugamba nti wabanga ddala baganda baffe abali South Africa ba ahli sunna wal jamaa bali ku nkole ya ahli sunna wal jamaa, baganda baffe abo abasaala Idi bokka bali ku kikyamu olw'ebigambo bingi ebyajja mu bigambo by'abawalimu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti as-sawmu yawma yasuumu an-nas, okusiiba tusiiba lunaku abantu bonna lwe babalangiridde nti bakola ki, basiiba. Nagati wal fitru yawma yafturu an-nas, ne Idi tuyina kugisaala abantu bonna lwe bakola ki, lwe basaala. Kati gwayeyawulako gwe tugamba nti gwe mukyamu. Omuwalimu omu yannyonnyola ekigambo ekyo bwe mbakyerabidde Sheikh Alban, yagamba nti singa tubeera mu nsi ng'abasinga obungi be babadde ku kikyamu ne balangirira nti Idi yanca, naye nga ffe tumanyi bulungi omwezi twagulabye, mathalan nga twagulabye ddala, naye nga abasinga obungi naddala abatutwala bo balabye nti omwezi tebagukoze eki, tebagulabye. Bwe tusaala olwaleero nga twalabye omwezi amateeka gatukwata, kibeera kikyamu kye tuliko. Tuyina kugoberera kiri abangi baganda baffe kye bakoze eki, kye balabye. Lwaki? as-sawmu yawma yasuumu an-nas, kye bayita okusiiba, tusiiba bantu bonna lwe balangiridde nti tukola ki, tusiiba. Tulina okuba nga tetwawukana. Naga nti wal fitru yawma yafturu an-nas, n'okusaala Idi okusiibulukuka, tuyina kusiibulukuka lunaku abantu lwe bakoze eki, lwe basiibulukuse. So barakallahu fikum jazakumullahu khair. Abo baganda baffe beetaaga okubeeranga beetunulye. Oluvannyuma lw'ekyo waliwo kye bayita matwari, waliwo emboneka bwe zibanga zikwatagana. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu n'abawalimu abalala oluvannyuma lwe baalamula nti ensi bwe zikwatagana mu mboneka z'emyezi zisobola okusibira olumu, okusibira ku kiseera kyekimu, era ne basaalira Idi mu kiseera kyekimu. Naye bayawukana emboneka z'omwezi, amateeka gakkiriza abantu bagulabye ku lwe bagulabye ne babeera nga basiibira okwo ne basaala ne Idi ku kiseera kye bakoze eki, kye bagulabiddeko. Olw'obujulizi obwajja mu sunna nga buga nti suumu li ru'yatihi wa afturu li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa aqdiru lahu. Yagamba nabbi wafa alayhi salatu wassalam nti musiibe nga mumaze kulaba mwezi, musiibulukuke nga mumaze kulaba mwezi. Singa omwezi gubabula fa aqdiru lahu, mubeere nga mugeraageranya oba mujjuze ennaku za Shaabani, ennaku 30. Wallahu ta'ala a'lam.
barakallahu fikum. Olw'obudde inshallah ebisigadde tujja kubeera nga tubiddamu ku lwokubiri olujja biidhini subhanahu wa taala. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala buli awaddeyo akadde okuwuliriza ebigambo sheekh byatutuusizaako olwaleero amusasula empeera singa okubeera ennungi fi dunya wal akhira. Era ne sheekh waffe tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga amusasula ekisinga okubeera ekirungi. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.